Omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame musajja mukese yatendekebwa mu ggwanga erya Tanzania era nga yakola omulimu gw'amaanyi nnyo mu kibiina ky'abamukwatamundu ekyali kikulemberwa Yoweri Kaguta Museveni. Abamu ku baazirwanako mu nsiko eruweero baavaayo ne bategeeza nti omulimu omusajja mukulu ono gwe yakola gwali gw'amaanyi ddala, weewaawo ng'abantu abasinga okwogerwako mu baalwana mu NRA etaliimu. Ono omulimu gwe yakola gwayamba nnyo omukulu Yoweri Kaguta Museveni okusigala ng'ali mu mitambo gy'okukulembera ekiwayi kino ekya NRA, yadde ng'abantu nga Sam Magala baali baagala okumuwamba okumujja mu bukulembeze nga baakayingira ensiko. Era Kagame mu kukola emirimu gye ye yalipootinganga butereevu ewa chairman wa High Command Yoweri Museveni. Kagame era yali omu ku 27 abaalumba Kabamba ng'ennaku z'omwezi mukaaga ogwokubiri, yadde ng'ono ennamba ye gye baamuwa yali RO 161. Era nga Kagame omulimu gwe yasinga okukola gwali gwa ketta banne abaali mu nkambi, okugezaako okulaba baani abayisa amaaso mu biragiro by'abakulu, ssaako n'abaali balina ebigendererwa byabwe nga byawukana ku by'abakulu. Okweryamu enkwe mu NRA kirabika nga kwatandikirawo mu ntandikwa nga bano bagenda okutandika okuyingira ensiko, nga kyekyaviirako abakulu okuddira abamu ku balwanyi okutandika okuketta ku bannaabwe. Omulimu gwa Kagame gwatandikirawo okuviira ddala mu ntandikwa RPG gye baali balina nga gye bateeseteese okubeera nga bakozesa okulumba balakisi y'e Kabamba okubeera nga yabula mu ngeri etaategeerekeka. Abantu baali 33 bokka nga ne Kagame mw'omutwalidde abaali mu meeting eyali ewa Matthew Lukikaire ennaku z'omwezi 3 February nga bateekateeka okulumba kwabwe okwali kusookera ddala. Era nga bano be baali bamanyi ku RPG nti yegenda okubeera ng'ekozesebwa okubayamba okufuna ebyokulwanyisa, kubanga baali balina emmundu 27 zokka nga beetaaga endala. Wabula RPG eno yabula mu ngeri etaategeerekeka ng'ebula olunaku lumu lwokka bagenda okulumba Kabamba. Era nga yadde bano RPG yali ebabuzeeko bagenda maaso n'okukola obulumbaganyi, wabula ng'era bwagwa butaka. Okusinziira ku kitabo ky'omukulu Yoweri Kaguta Museveni ekya Sowing the Mustard Seed, yategeeza nti okulemererwa kwabwe okubeera nga bafuna emmundu ze baali beetaaga e Kabamba kyajja oluvannyuma lw'omu ku munnaabwe Eritu Mwine okubeera nga teyatambulira ku biragiro bwe yakuba kwota gaadisasi kyokka nga yali alina kukozesa bukodyo bulala okumuggyawo. Ono bwe yakuba essasi, Abatanzania abaali mu kifo awatalekebwa emmundu nga be bakikuuma ne beeteekateeka ng'obudde bukyali. Abamu ku baazirwanako bagamba nti ensobi ya Tumwine gye yakola ye yabala okubeera nga badde emabega ng'obudde bukyali, wabula nga ne RPG okubeera nga tebaali nayo yali emu ku nsonga. Okusinziira ku baazirwanako nate era bagamba nti Pulezidenti Museveni RPG bwe yabula kyamuyisa bubi nnyo, era nga yali ateebereza nti mwabo abantu 33 abaali mu meeting nga bateekateeka okulumba mwalimu abantu abalina ebigendererwa byabwe. Era bw'atyo n'awa Paul Kagame omulimu gw'okutandika okunoonyereza alabe baani abayinza okubeera nga baabayingiramu nga balina ebigendererwa byabwe era bali bameka. Okusinziira ku Observer wa August ng'ennaku z'omwezi mukaaga 2009, abantu be yayogerako nabo abaazirwanako tewali n'omu ku bo yamanya byava mu kunoonyereza kwa Paul Kagame olw'ensonga nti ye yali alipootinga butereevu ew'omukulu. Era nga ne David Tinyefunza we yafuukira Director of Military Intelligence nga bakyali mu nsiko, Kagame era yasigala alipootinga butereevu ew'omukulu. Kagame yali alina akagaali akake, Uzgan, ensimbi ezize, era ng'atambula butereevu okuva mu uniti emu okugenda mu uniti endala ng'ali mu mulimo gw'oketta banne. Era nga tekyewuunyisa lwaki Sam Magala, omu ku balwanyi be baatendekera mu kitundu eky'emmunduli bwe baateekateeka okubeera nga bawamba Museveni, enteekateeka eno yategeerekeka mangu era ne bagisalira amagezi. Abaazirwanako bagamba nti omukulu yeesiganga nnyo Kagame n'okusinga omukulu Tinyefunza ava mu kilaani yemu ne Sam Magala ekyamuhinda, ate nga ye omukulu ava mu kilaani ya Musita. Mu kitabo kye The Agony of Bush War, Brigadier Matayo Kyaligonza yategeeza kigambibwa nti abantu bangi nnyo baali batandise obuteesiga abantu bava mu bika bimu, era nga kigambibwa nti mu kaseera ebika n'obuwangwa bwe byali nga bitandise okwefuga bano nga bakyali mu nsiko, omukulu naye yali alabika ng'ali yeesiganya abalwanyi abasibuka e Rwanda ogeza nga Kagame ssaako n'abalala, era nti y'ensonga lwaki omugenzi Major General Fred Rwejima yamala ekiseera kiwanvu nnyo nga yakulira akabondo akali kakuuma omukulu. Yadde ng'okuteekateeka okuwamba omukulu Museveni kwakolebwa nga tali mu nsiko wakati w'omwezi ogwa Juni ne Desemba 1981,
kyokka yabitegeerako ng'obudde bukyali era bw'atyo n'asobola okubisalira amagezi. Era ng'abaazirwanako bagamba nti Kagame ono n'abalala be baayamba omukulu okutegeera ekyama kino ng'obudde bukyali. Era nga bamu ku bajjene abali ku lanka ez'owaggulu bagamba nti bajjukira olunaku lumu Kagame bwe yatulugunya Jack Mucunguzi ng'ayagala Mucunguzi akakase nti ddala mutuufu ye yatta munnaabwe Hannington Mugabi. Brigadier Pecos Kuteesa yagamba nti Mugabi yafa ssasi erya pisito wabula nga lyamukuba mu butanwa. Kyokka Dr. Kano Kizza nga kigambibwa nti ye mujulizi yekka eyaliwo nga Mugabi afa. Yeewuunya lwaki ye tebamwebuuzaako okubeera ng'awa obujulizi ku nfa y'omukulu ono Mugabi. Wabula nga kigambibwa nti Mucunguzi oluvannyuma yattibwa mu kaweefube okulaba nga batangira abaali baagala okumamulako Yoweri Kaguta Museveni enteekateeka eyali erukiddwa Sam Magala. Era nga kigambibwa nti Mucunguzi ono yali agimanyiiko. Kigambibwa nti Magala yali ayagala kwawulamu abalwanyi ba NRA abamu abatwale mu nsozi z'e era ng'ekibondo ekyali e kigambibwa kyali kikulemberwa abantu bana okwali Profesa Edward Lugumayo, Profesa Dani Nabudire n'omugenzi Omonyo Jok. Olukwe olw'okusanyawo NRA kigambibwa nti lwalukibwa ne Mucunguzi, Magala ssaako ne Mugabi. Era nga Hannington Mugabi kigambibwa yatuuka awantu n'awulira ng'atidde oluvannyuma lw'okubeera nga Sam Magala yali aleese ekiteeso kino kubeera nga yali attiddwa mu Kampala mu ngeri etaategeerekeka. Mucunguzi awo kigambibwa nti we yattira Mugabi okusobola okusanyaawo obujulizi. Era nga kigambibwa nti Kagame ono yakozesa mpiso ze yafumita mu ngalo za Mucunguzi n'amunyiga obusajja ne bamwokya sigala okusobola okubeera nga bamuggyamu amawulire. Era nga Pulezidenti Museveni okumanya ali Yesiga Kagame gwe yatuma ssaako n'abalwanyi abalala okubeera nga beekenneenya ekibondo ekirala ekyali kyagala okwegatta ku NRA. Era ng'ekibondo kino kyali kikulemberwa Major Roland Kakoza Mutale nga Kagame ne banne bwe baakakasa nti ekibondo kino tekirina ttabbu bwe batyo ne bategeeza omukulu n'abakkiriza okubeegattako. Mu kusooka kigambibwa nti ab'amagye abaali abatendeke baali batono nnyo nga be baali balwana. Era nga bano okusinga baali bava mu kibinja kya Fronasa ekyali kitendekeddwa mu Tanzania mu kitundu ekya Monduli. Kagame y'omu ku abo abaali bamanyi okubeera nga bakoba emmundu. Era nga ensonga lwaki yenyigira mu kulumba Kabamba ng'ennaku z'omwezi mukaaga ogwokubiri 1981. Era ng'ono yenyigira ne mu kikwekweto ky'oyinza okuyita ekyali ekyokubiri mu bunene ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 4 April 1981 ekyokulumba Balakisi y'e Kakiri. Bano bwe baalemererwa okubeera nga bafuna emmundu okuva e Kabamba baalinga balumba bu police posts obutonotono. Wabula ng'okulumba okwali okw'amaanyi okwokubiri nga bamaze Kabamba kwali kwe Kakiri. Era ng'omukulu Museveni mwennyini kigambibwa nti ye yaduumira ekikwekweto kino. Era ng'okusinziira ku Pecos Kuteesa yategeeza nti omukulu yakwata n'obutambi nga kwotadde n'okkuba ebifaananyi. Era ng'eggye ly'abalwanyi 53 okusinziira ku kitabo kya Kuteesa baali baawuddwamu ebiwayi 5 nga byali biduumirwa Sam Magala, Pecos Kuteesa, Jack Mucunguzi, Hannington Mugabi ssaako ne Fred Rwejema. Paul Kagame y'omu ku b'amagye 10 abaali bakulemberwa Pecos Kuteesa. Era nga Kuteesa ajjukira bulungi nnyo nti Kagame ono yakuba munnamagye wa gavumenti Mapenge essasi eryamutta. Ng'oggyeko ebikwekweto ebyo teriyo bikwekweto birala bijjukirwa Kagame ono ku byenyigiramu ng'omulwanyi oba ng'omuduumizi. Nga bamaze okuwamba Kampala, Kagame ono era yasigala ng'wa intelligence mu NRA. Era nga kigambibwa nti mu nsiko ono yali akozeeko ne Tinyefunza ne Major General Mugisha Muntu. Obula Kagame abantu bangi bamumanyi nti yali musajja ayagala buli muntu okubeera ng'alina empisa. Era nga yatiibwa nnyo balwanyi banne kyokka nga abamu baali baamwetamwa. Bano nga bakyali mu nsiko kigambibwa nti yaloopanga ne banne abaatolokanga ne bagenda mu nkambi z'ababundabunda. Wabula nga bamaze okuwamba obuyinza ono baamulonda kuba Deputy Director wa Military Intelligence ng'eyali amukulira ye Major General Mugisha Muntu. Era nga Mugisha Muntu bwe yalondebwa kuba obuduumizi bw'amagye, Kagame ono yasigala nga akola ng'omukulu w'ekitongole kya Military Intelligence. Era nga bwe baatandika okugaba ranks ono yalondebwa ku bwa Major. Mu kaseera omuyekera Alice Lakwena we yatandikira okubeera ng'atigomya gavumenti empya ya NRA yali ez'embuyinza. Era ng'atuuse mu bitundu ebyamagamaga abamu ku baminisita baatandika okutya ne baagala n'okudduka mu ggwanga. Wabula Kagame kigambibwa nti mu miitingi emu gye baali batuddemu nga baba ebyokwerinda
yategeeza nti baminisita bonna abagezaako okudduka balina obbakwatira ku kisaawe ky'ennyonyi. Era ono tiyagenda maaso n'okubeera nga baminisita abakubira amasimu n'abategeeza akabi akali mu kugezaako okudduka mu ggwanga. Kagame era yasigala ng'ali mukwano nnyo gw'omukulu Yoweri Kaguta Museveni, era ng'ono yakozesa omukwano gwe yali ayina n'omugenzi Meja General Fred Rwigema okubeera nga bayingiza bannansi b'eggwanga eryalwanda mu UPDF ssaako n'okubatendeka. Era nga kigambibwa nti abalwanyi bano oluvannyuma bye baakozesa okubeera nga balumba gavumenti ya Rwanda yali ekulemberwa Habyarimana. Kagame ono yajja mu Uganda ng'omunoonyi w'obubuddamu mu 1960 era ng'ono gye baamujja n'ayingira Fronasa n'omugenzi Fred Rwigema. Mu kusooka abamu baabitebya nga mbu Kagame muganda wa Rwigema kyokka nga tekyali kituufu. Wabula ekyewuunyisa Rwigema ono ye baamugana okubeera ng'ayingira mu magye g'eggwanga Amin bwe baamumwamulako. Kyokka ate ye Kagame ne bamukkiriza okugeegattako bwe yali ng'amaze okusoma okuva e Tanzania. Rwigema okumugana okwegatta mu magye baamugana nti yali mugwira. Mukadde ako UNLF yali egamba nti Idi Amin amagye yali egajjuzaamu abagwira, nga y'ensonga lwaki baali bagezaako okulaba nga tebakkiriza batali bannayuganda kuddamu kugayingira. Wabula ono we baamugana okubeera ng'ayingira amagye, Rwigema yasigala nga y'omu ku bakuumi ba Museveni. Tekyewuunyisa Rwigema bwe yagenda mu nsiko n'aba NRA, Kagame yamugoberera. Nti kyokka ekyokubeera nga Rwigema ne Kagame baali tebeenyigira butereevu mu kuteekateeka kugenda mu nsiko, wabula bano ababiri baalabikira mu miitingi yasimba ye wa Matthew Kakayire. Bano nga bali e Luweero, mikwano gya Kagame yali Rwigema, Oluusi Mugisha Muntu ne Naamara Katabalwa. Era ng'ebiseera ebisinga obungi abaazirwanako bagamba nti Kagame ono yali musajja musirise.